Ennaku zino simanyi lwaki abakazi tebakyagala kwambala mpale, simanyi lwaki ng'ogyeko ensonga eyo nedda. I want freedom. Freedom na wacha. Manjagala freedom. Abasinga no bazambala bali mu period. Naye kiba si kyekyo. Actually abakazi asinga bakati bambala pale bali. Ate by the way bali na buno babuyita bu tampon something like that. Kebayingizayo mu cup. Kati neniko batoje. Olwo iteme bitacyakola mulembe guneeno. Edda nga babikolanga nga tebikyakola mulembe guno gutuliko. Edda wafuna ngo omukyala nga senga soka naja nakuwa max mu kisenge performance yo performance otya yokweke kawansu y'ekitanda ng'otali omulimo senga yabanga n'akatabo ng'awandiika bamwesiganga bamuyita gasinga ow'ensonga kati nze nasiramuka emabegako emyaka nga 7 naye ebyabakatoliki byonna mbimanyi naye kyakusiramula bakulima nti asiramu baba n'essente naye n'osiramuka manyi bw'osaba ennyo osanye otuuka ng'osabiriza atotendereza kati mukama twamusaba nnyo ntaba nga tumusabiriza onya nti omumimbire wayi bagamba n'alima ewagonda amala nanyuka baganda so bagamba yes kati mulwaki abasaba temunnyukako basaba from year to year tebannyukako amma ku basajja bazaalako ng'alina omwana wako omuto n'agenda mu bwenzi n'akola obwenzi ebbali bw'avaayo takkiriza bagenda mu nnyumba ye kale okukwata omwana we oyo ono omuto nga tanaabye eddagala mukimanyi mbiwulira nesibikkiriza bakosa keeyo oyo yes nesibikkiriza kali awo wekali bubeera bulira abakulidde ntusobola bitegeera nnyo kiri awo naye wakakwatanga n'okeesimu abooti then nolyoka okwata omwana we kiba fine. Welcome to yet another edition of the Fantastic Three. Fake Akantu Nation. Fake ne Bonita wamu ne Little Emma. Representing tutandise no ku Sunday bije bibaddewo. Kampala Road Mayor yalondeddwa Elias ko bamugyeko. Bali mwezo engineer. Bali mwezo kati yayiseewo. N'omulala gwe bakubya akalulu ne mulabakaawo. Yabadde Najja Nasifu. Eyo Najja Nasifu wa Kiso district ha biwanvu mu naye. Alabiyeko nga engineer amulidde. Alabiyeko nga Empale yakutte mu ngalo. Engineer amulidde. Kale anyway sije bitulesa ono kuwa leero tuzze kwogera ku byaffe naye nga ebitambo bino bibagamba. What really happened? Bibadde bingi nnyo naye wiki tugitambuza. Abyagala abinoonye. Agenda abinoonye gyayagala. Kwa sigwe mulamu agwa fogo. Naye nga just kwe biri ku internet bitambudde. Nenga abantu bakabya amaziga mu kalulu kaneeno bingi byabaddewo. So simanyi today tuzinaki. So tweyanjule as usual. Tweyanjule nga bulijjo. Bakumanyi. Fiki tandika ataka tuyagalanza abatanza jjo sembayo because nga bulijjo. MC Fiki baby. Omubwati. Yampe erinnya yali baby. Handsome. Kagateko. Ndiazi Sam kambuze boni. Kamuze boni wandi andisa. Omanya mazima galuma sokanga sirikire sesagala kulumya. Kireke. Wadde kabulesa onotangamba. Wadde babuza. Nzibade sagala kuleka mu bbanga. Taka kuleka mu suspense. Akadote ngotegedde gyo. Saba kunsonyiwa. Ngotegedde gyo. Netonda nnyo. So boni, soko tugambe kubitwambudde. Yaniriza ku bantu. Hi guys, my name is Bonita. Yogera gonaga gwe n'amapya waliwo bine pya na byonna bingi. Nina amanya mangi naye mutwale lya Bonita. Anyway, nange sijja sukka waawo tandikira awo nyini. As usual nze Little Emma. Kyabujjo tukimanyi. Little Emma omubwati. Bosangula leeta manya ali mu nsobi. Yali omuweereza mu church abangi bambuuza lyava ku kyeri very soon tugenda tandika ekkanisa otandika ekkanisa oyo emagolaba yali asaba ku Sunday Monday nekumulomugamba ogenda mu church olwali lwa Sunday mubuuza oyageze ku church anti twasaba nnyo mukama nalaba nga tumusabiriza manyi bw'osaba ennyo osanye otuuka ng'osabiriza atotendereza kati mukama twamusaba nnyo ntaba nga tumusabiriza onya nti omumimbire wayi bagamba n'alima ewagonda amala nanyuka baganda so bagamba yes kati mulwaki abasaba temunnyukako basaba from year to year tebannyukako
sometimes olina okunyuka waliwo abagamba tugenda kusaba tugenda kwebaza tugenda kutendereza byawukana bitya byawukana kuba toyawula kusaba okusaba kwe kubanga osaba kyoyagala oda ku bunaku osaba kirala osaba ekye obweta oli mu bwetaavu okwebaza nga webaza ebiki thanksgiving webaza kati waliwo n'abagenda okutendereza okutendereza kibanga kusinza muntu bwenta bamukuye so mukwate alina bangi abamwagala munnaye tujja butema mwobo teeraliikirya so tujja butema mu teeraliikirya semugise mu flight mode simusokogize mu flight mode tusimbule ntogijjako nate itambuyisya so wadde tugamba fiki enjawulo wakati w'okusaba okusinza okutendereza nduuza nakyo ekirala byebisatu ebisinga okuyimirwa ku church ne bino nakyo ekimu because era bajja mu kanisa babikola mu kaseera keekamu ne basaba ne basinza ne batendereza ne beebaza osobola ogenda mu kanisa okeerayo nze munaddiini wano nze kasi ekyo nange eri mukyali munaddiini ngenda kunyonyola nze munaddiini nze kawa mama wange ne tata wange bampeta nze ndi musiraamu nawe ogenda kukola empeta abasiraamu bagenda kumpoowa mukuba empeta abasiraamu bagenda kumpoowa kya mukazi bakuwoowa abasiraamu kwe kuwasa okubanga okuwasa nga bakkiriza mu mateeka ne mu ddiini kati nze nasiramuka emabegako emyaka nga 7 naye ebyabakatoliki byonna mbimanyi naye kyakusiramula bakulima nti asiramu baba n'essente naye n'osiramuka nedda kyekituufu nava mu buto bwange nga nkyagala naye nga bazadde bange tebanzikiriza naweza emyaka 17 n'osiramuka newaggula kati naweza 18 n'esiramuka olwo nga kyenyo ekikusiramula fiiki yasi nali mpira nga nkyagala okuva buto bwange ngawe nali nolira okubeera sita nakati era nkyakirwanako kati nakyo njagala nkibeere okyayimba okyazina ne dansi kyazina buzinyi naye no kati n'ennyimba zijja tugenda bikola you combine order three ozina oyimba obina obikola bulijjo oli muyimbi yayimbanga bali bayimbi ba manager manager abonyebonye n'abayimbi group yonna yagwa okunyako mimbi mwakyayimiridde gwenda bakyayimiridde kiwa abasagadde mwenna kuliko n'omulenzi omulala bayitanga praise naye akyayimba ebyokuyimba yali tabisobola yali mugonvu nnyo ku music industry etaga omuntu ng'oli wa kibuli obanga oli mu music wakali ng'oli mu bino ebyaffe ebya ndongo biki n'oteekamu obugonvu obungi bubi nnyo nekirala nti oba oyagala okwemanya n'ogamba nze ndi sita nga tonnatuuka kubeera sita kati yalaga nnyo nti ali sita nti lwamaanyi ku baana basanzeewo kati kiwa ye yasooka okuyimba kuba wali oluyimba lwe yayimba n'omufuuka omutaala wa paaka ne lujja ne lutukolera wano nelukuba namwegattako ne bayimba olwabinyumira kati ye n'alaga nti olwokuba nno yakubamu bit oluyimba ne luba nga lwamaanyi ye n'agamba kati nze sitakuggwe ayagala ovimba ate nga oli yani ye kabaka kyali tekijasoboka kati awo kyemanyi ku ndongo olina obba ng'oli wa kibuli ogikuba kati nze mu ndongo ndi MC njagala okuyimba kale nkyagala wagala ekyokuyimba naye nga ndi MC kati nafunamu akade nengamba bantu bakyali banka ntegekeeko ku ndongo nimbateekekamu endongo nekimanyi endongo n'abateekera ekivvulu bayimbi bakadongo kamu ate ofaanana mukazi w'ekkapu oba oli muganda we oba ngegyesibye ekitambaala ngenda kijjako kankijjeeko sigenda kuddaawo kwereeganya kankijjeeko nkitereka kati era kyali muyimbi wakadongo kamu mate nja kunyonyolako ebireetera abaana okugwa nze bwe nategeka ekivvulu nakiteekamu ssente nnyingi kuba kyali ku garden ya friends nateekamu obusente bwange obumanyi oba obusente bwakweyiiya nekinsala nemwebba abaana nebibba kiraba kyekyo ekisinga okukanya ku bayimbi tolina kyotaddemu nkuleesa oyimbye ate yagala zonna zenkuŋayizaawo ate yagala nzikuwe nze muyimbi gwategese amakati gange nekibiro kimani gyasaamu ssente bannange manager teyasaamu ssente kyogera mu kamera manager teyasaamu ssente essente twazipikanze
ande ne kiwa yagenda n'aleetako ze yaleeta praise oyo gwe mugamba praise tiyateka musente anyway eyo bingi mu ndongo bingi tutandike emboozi ya leero ne wiki mbadde nyina gaya badanyumiza ekibuzo yambuza ekibuzo nambuuza olwayita emu bitakyakola mu mulembe guno eno edda nga babikolanga nga tebikyakola mu mulembe guno gwe tuliko abantu katuweza abavubuka bedda edda bafunanga omukyala nga senga asooka najja n'akuwa max mu kisenge performance yo performance otya ebyokwekeka wansi w'ekitanda nakata ebintu muguno mu tebikyali applicable tebikyakola buza bonito babimanyiko abanga abimanyi ono mwana wa mwendo tasabanga abitegeera tubisomako mu history naye oluganda babisomanga mu history mu luganda nze bimanyika amakati gaabyo naye tebikyasobola okukola tebikyasobola nomusajja senga najja mukisenge n'awuliriza n'agawa maxi tebikyasoboka ku ensonga eri bweti nze kampa ensonga yange ejogamba nti ensonga kwenyimirira ennyo ebitakyasobokera nze fiiki wema ngenda kuwasa akakazi kange katugeze nfunyeyo kale mukazi wange boni gwampangidde golina ewaka w'omwana Wisagala kateekamu neneefulanga genda wasoba omwana gwogambi wabanga ajja ewaka nze ndi eno ndi Ntebe abe waffe bali Masaka senga tasobola kujja n'agamba wawasizza azije nkoleki tuwasa kale tuwasa byetwagala wosanze kikusanyusa nga omuleete ewaka senga tagenda kugezesa maanyi go kitegera kati abasayene bibasala ko bafunangamu olusi baba wange embuzi bafunanga watu wamukola kiruli tetukulinako buzibu anti wamma ngina maaso bafunanga embuzi ez'obwereere kubanga obamalanga omukyalo omuleete ewaka nga senga agenda yeekweka wansi w'ekitanda ng'aswama awulirize kati ebibuuzo byammwe bya 19 kati wakulira mu kikobe kya mugagga onaabimanyi otya senga nga yeekweka wansi w'ekitanda ng'oyingiza kati bagamba omukola aleeta tugenda kuyita katumalirize aleeta omukyala waleeta omukyala nga bayingira mu kisenge omulago mulina otutukirako boni yomusotukirako kintu kimujjamu ebijoowo by'embaga kati awo senga nga ali wali awuliriza omutabanya n'akikola omutandika omulimu senga yabanga n'akatabo ng'awandiika bamwesiga nga bamuyitaga senga ow'ensonga ebyo ngenda kigamba nakyo muganda ngenda kigamba ekisooka nga bino tebidatukaozi nga tuzizeyo amabega nkazizeyo amabega katambiwanowemusanze kasenga yebakanga wansi w'ekitanda ng'agumba awuliriza omutabanyi tabanyi ng'abikola bikola kati kumaca senga tabatanavaayo afutukayo kumaca nabategekera akakyabase kati amalanga baga muveeyo esuuka ziwamba mpozi edda tebabanga nanzije ku bisenge ye babanga bisenge byabanga bisenge kati ngere bafu n'omulyango gw'emaaso negw'emiryango byejokka bwe muyingira muri bisenge tebiri konzigi zezo nyumba zetulina mu kyalo kituufu kati senga yabagamba nga muveeyo nga bavaayo ng'essuuka zibba aziwamba kati woba omuwala anti kati wabanga omuwala abadde virgin kubeerako kyogende mulabo bwe yabanga embuzi ye gakweri tolina mbuziyo senga otali embuziyo nze njiina kati lwaki ogabya b'ennaku zino I'm describing my mates kubanga tubeerayo nga tuli nyuma naye nze siri bad kid olina embuziyo njiina kirungi senga ngabba amasuuka ng'agatwala ng'abagamba gisanzeeko eki embuzi ku muwala wammwe mukwate amasuuka gali bagatwala nga bamuwa embuzi n'omusayi gwako nga byali nga byesittaza ati byali tebyesittaza
nga gumuzadde nga bagakuleetera agala okkiriza yagawanga senga w'ensonga side ye baba nga senga na senga nga banyunyanga naye nga omuwala nga bawa abazadde baabwe abawala aba family y'omuwala bafuna embuzi babawa embuzi olw'okukuuma obulungi omwana waabwe kati gamba boni mama wagenda funa embuzi ye okukuuma obulungi omwana we ala atusofumbira ebyo ndowooza byabanga kuyingirira privacy ya muntu muguno omulembe nga tebiri applicable sincerely speaking njagala kunyonya ku kyaboni nti senga yasookanga kwebaka n'omulenzi ebyabangawo omuvubuka agambye senga ntuusizza okukola ki okuwasa nibamugamba otuusiza kituufu ng'agamba ntuusizza nga bakuyita senga ngaakutwalako ebiwe waba ayinayo bawalabe bakusuza nabo mu kugezesa waba yenga yaliyo asula naawe baganda bawala basenga otabeera baganda bo banaye senga nyinza omuwa lindako kati feki bawala basenga abo tabeera baganda bo bali baana basenga bamba bampita nakojja ekitegeeza if anything happens tebakunenya era akusuzaayo ng'akimanyi abaganda nga basengu nakyo lunaku lumu nali njagagenda esubeko wasenga kwawayo senga yakuziza abawala nga njagagenda esubeko ng'ekyokutwala nti senga wakuziza abawala angezeseeko nange nkugambye oli wa 19 weewakana anyway bingi ebiza ebikyuka mu mirembe gino and I think ebintu tebikyali applicable muguno omulembe bonika mugambe bino ebintu mu kyalo bakyabikola tekisoboka bakyabikola mu kyalo kyewa Masaka weeyo njagala tugende buuza manager Loni kozi manager Nabasaka ku kyalo yangambye nga February wano tugendagenda makutano musuna beni makutano osuna beni naye yagwa kubiri ya twesibe yavayo bakuba nakoma ogenda ku joggers banzibayo akasimu kange ngogera musuna beni ngogera ne simu agera simu kati nyina ibyo byengena oswa agera na simu nobo ekyabisi simu zange bwali niyo kabira kama pensa bwali bulagajjavu nagenda yagamba mumenye emiti abaana bamenye emiti kati waliwo ekikomere ekyali waggulu awo kujogiza ebulenga bakisikasika kigwa tujjayo wambye obutoki tumulisa abantu abali bagwiride wansi kati manager Loni we yajja toki zaliwo nyingi manager Loni we yajja nampa eyiye nemulisiza eyiye kati eyange njijjako manjiza mu nsawo we teyatuuka mu nsawo ne bagikusooka baginsoko giteka mu nsawo so agenda mudongo asubenga na simu kiringo genda mu bibale ebimu kati makindi olugana n'essimu obiro we mu abantu abasinga okumbeerera wazibu ku box ogenda na simu genda na kamapensa bonaboneddeawo n'ebisuuzo bya piki basooka bibbi awo waliwo omubbi nze Christmas bali batutiddewo ate bakusobola namwala awo wabeeru ebyali bya climax naawe climax wamma era bona nga ate nabakuggalawo kati erokezemu kati yaggulawo nga era executive bulungi climax awo yaliyo kati simanyi oba bagizaamu bukyama bagigulawo siddangayo omuvuyo ogusingaawo emakindi gutandikire eno wansi ku poliisi kati baguddewo eno empya Jovia City bannange obuseegu buli wale olwaleero nesiipu akati badde ezivujuizaawo wenyini ku siipu nkedde olwaleero nkedde mu tawuni badde ku siipu noole obuseegu bulijjaawo paaka empya nga walabika bulungi boyinsanze abantu bakyatudde essaawa emu nga bakyaloza bafulumye batya nedda nga batudde bakyanywa essaawa emu kumakya bade bavuddewo ssaawa nga bbiri bannayuganda basanyufu banywa paka 7 gwe gyogerera ng'olina ennakuyo ng'oli munakuwavu bagamba mbu ate emibyo gijja ekya Uganda kijja lunaku lumu osobola ofuna kati nga batikitoka bagenda ne bakubayo ka hit Kabaka Mwanga omujjukira yaliwo waffe eyo mu kyalo ne bamunona Kabaka Mwanga oyo nja kunyumiza emboozi ye Kabaka Mwanga yayogerako ne kasooka katunda boy simanyi yadawa jali abeera wa jebbi mumanyi jabeera oyo mwana junior kati jabeera wa jebbi kati
nze wenda ba nabyayigala bagamba tukena bera mevyo bishiki naku biri babiwedde kati kuno ode Uganda eri free Uganda ekibacha mukamu Uganda banga mwana muto oba eba ne Uganda tulinga bana bato ekikusonsa kyogera nacho nemba Afrika nemba nkwagala nga olike emiwunyo gwe asoka nkudde ebbali abana bato tumanyinga babonita nganira biterere ngandi okanzira anyway wado tunyumize emboozi eyifiki eyasenga sagala obeyo kubanga waliwo bingi ebyokwogeraho kweyo emboozi yasenga oladdemu kumbuza kyakyowezaga kubanze ndi muganda kubanga kati nze nyina ebintu byesitayagatta bwe be bayita simanga okukyalira ensiko tokimanyi tokimanyi amago tokimanyi ndaba tebiga kati kakunyumiza story twali ebbunga omanya ebintu tebikyagatta ku mukolo mbaga yali ya muganda wa kyali wange wagenze kukwata kamera twagenze kulya kye nali nyambadde nga bakondiro no saidi z'abakeri saidi y'omugole tutunekane saidi y'omuzitega mpombo ya muko saidi y'omugole tutunekane asula kyolya kati omukolo ogumala okuggwa abavuka n'okwagala okulya buli bwamu omusajja atwala mukazi we omwana muganda omusajja muganda nina mwewuunya nga tayimanyi omusajja atuuka amaze twala mukazi we omusajja agamba kino sikirabangako ntutta omukazi naye alina obuntu bubiri omukitegeeza nti omusajja yali agenda kuzza omuwala tabimanyi go ge mazima bwita tabimanyi kiwale nkutaleke wasenga awange tontwala nange abange gye bali South Africa kati mukuno South Africa gye bali mukuno omulembe ebintu ebyo kukyalira nsiko tebikyakola kati oba ogenze kolayo ki kukyabako as in touching fire nyonyera omwana namugamaza omulimu gwe wakojja we nja gukola nja gukola kyotandise kiguzise njagala kunyonyola bino ebintu bibiri okukyalira ensiko n'okutyaba enku njagala binyonyere bulungi akunyonyera ekirala ekyokukima amazzi ogenda emugga bakimbira anyway si busebu tebikyakola makulu muguno omulembe otegede you look at a girl nga ya losing a naturality ye otegede omwana nga takyali ku nakyo because ye modifying ezo kitaka modifying yakola nyashi wano omanyi newunya n'okwewunya ensonga lwaki edda abantu abwe bakakanga abantu leero mbadde okwo ku tiktok waliwo omukyala yayita senga ng'ali bisomesa seriously abaana abawala omulamwa ono kamugondeza embu okusika okumanyi nako like nga wokamente edda omuwala yenna the dignity of a woman edda babikolanga for different reasons esimanyi naye bwe bagamba kyali kya buyonjo like mbu they look disgusting obitunulako bagamba owaka like ogenze awantu ono bakatugeze ng'omukyala agenda kufuuyisa nga wali kiba kiyambako okuuma nga wali safe obuuka mudde bugenda kati ono tategedde tumulese kati tuli mu kilometers nga 3 mu maaso tumulese emabega kati simanyi wasobola omunnyonnyola kwaga tukuleka nenyinza okunyonnyola n'agamba oyo guy alina papated mind alina obwongo ye muntu waffe kati okukyalira ensiko mu Buganda wano mu Baganda sifa atali Baganda mu Baganda ndi Muganda tuli Muganda sawa neddira n'abasoga batandise okweddira ennaku zino neddira waliwo omusajja bamuyita hudunaneza yakyusiza kati yekaggwa weddira matala obukweddira sikyo
walola byekogwe nkera ku macha ate kuze ebintu byangu nnyo nkera ku macha nengenda kunira nenkyusa erinnya kyegedde nengenda ne bampa nengenda mu kooti nedayira erinnya eppya nengamba nze semanda waliwo ya muita Lamberi nengenda nze semanda yeddira nkima nze semanda Lamberi oba ne mbagamba yenze musoke neddira mamba gabi ago gabali like abanyarwanda banyankoyo tetukyasumbukana nnyo kati bo basabe bagamba katweddira naffe nolayira erinnya mpologoma nze neddira mpologoma nolayira erinnya n'ogamba kati lino erinnya lyange ppya so ono yeddira bano mweddira banakenya beddira abazungu beddira omusanga yeddira mpologoma nga mutowe yeddira mamba nga mukulu we yeddira nkima let me tell you ndoza wano mugundi wano mukari kyaza abaganda bakulize nnyo ebintu by'okweddira ebisinga okweddira okwo so waliwo kali kyaza mbuuza kibuuzo okweddira kituyambako okuba nga tugatta emikwano oluganda waite ebyokusala omukago obyokutta omukago ogwakamwanyi lwaki manya ebintu ebyo nakola oluganda nalusoma kati nze saalusoma okutta omukago bimanyi okutta omukago ogw'omusaayi nsolo gamba Emma kati agenda fuka muganda wange netutta omukago netwesala naye endwadde ezayitanga mu bintu ebyo yensonga lwaki tutta abantu bedda balinanga endwadde nga ziruma kyalo kiramba bikozi balinga abo bakola ebyekisiru bingi nga nsanga ono gwe simanyi nga tutta omukago mutusala omusaayi mukwataganye watayu mumaze okukwatagana mufuse ba luganda wamu luganda luvuddewa Emma ndi muganda wo siri muganda wo luvuddewo luganda siri muganda wo akikyale omusajja wangambye weekend tugetedala omusaayi ola nawabeera mukazi wo nga musula naye mu kisenge tosobola kutta naye mukago personally sisobola kutta naye tosobola kutta naye mukago awafuse muganda oba mumutaasa okwezira kate nga lwaki odongo yabeera close yakulira anyanya kuligusegere omukyala mulala ezo kalica bino ebya friendship ogamba wemba neddira mpologoma oli yeddira nkima mba sina kuba mukwano gwe obeera mukwano gwe naye waliwo ebituuka akaseera nga mugatta wamu buli kimu kyemukola nga mukikolera wamu ana abantu bedda tebakyayambala kyekimu antwe friends tweteddira kyekimu right now omutala muganda wo abantu bedda tugatta omusaayi abooluganda waliwo ebintu ebyabanga wedda nga muguno omulembe n'obireeta Emma muganda ogwogata naye omusaayi sekyo kati muganda ogwogata omusaayi gwomugasa omusaayi nebabeera mugandawo nogera mu ddwaliro muli baluganda nemina different blood groups kitegeeza ekibagatta yedyeni eyokka mubeera n'abamama banjawulo tuve mu bya dna ekebera musaayi tusaze okuga byaluganda nze kali kyansobera ali njogerawo omusajja yagamba nagamba bakebera ne dna nga tebakozesa byuma how mbusimanga omwana azaaliddwa omukebera obuyala mbusima enkula y'enjala ati wulire nekira kye bakolanga ne bino tuno time okusinziira ku musana like ekisiikirize buno wayawulanga omwana kano akakundi kano kakalanga akalira mukayita akalira kati bakatwalanga ne bakawasengawo omwana oba mama w'omwana oba jjajja w'omwana ye yabangako emikolo gyakakolako omwana wabanga siwe bamukusibako omwana abanga siwe akiko ekyo ebintu byali bya ddala naye senga gyatunyonyole one time muleete ku pano senga oba sekikole ku muntu nga mukulukulumuko ng'amanyi ebintu because I think is ensolo omudebatinga out
nemulaga nti byabanga irrelevant nga tebyetaagisa ebiteeje biri ate sente buli family ebigoberera cause mama wange mami w'omuganda newaba si muganda katugamba baganda anti era waliwo wekigattira ama ebijira emizizo bagikola nga baganda most nebagamba nti omwana wamutuliza mu njuba enjuba nemwoca naafa waliwo abaana abatwala gule nagamba abaganda bali mujoga nnyo nga bateka omwana makati musana obalwa bwe naafa ekyo kiri nakyo omwana lubukata omwana n'omusamu musana osuubira ki ekyabeeranga kya dakiika ntono enjuba y'okumakya eyo kati aba agenda naye 11 ng'egwayo nga science kya atta era n'abedda battanga ekirala ekyabangawo abantu bedda battanga abantu bataliiso kankunyolera ekirala ekyasembayo okwawula omwana ema wozaala omwana tugeze boni omwazadde omwana mu boni naweekengera ti omwana si waki si wange gwe ng'omuntu naweekengera ng'obala boni taliiwo ng'oleeta susuwo ng'okona omwana muto wasigala nga mulamu abeerawo afa abeera awaddewo era nga omusajja omukazi omugamba mutwale kati nera bannaye ebintu byabangamu magiki n'okuloga kungi tebabanga mukuloga jesu byali bya nnono bajjajja mwange bali bangi obuwangwa n'ennono kali kyalo kya surround witchcraft kali kyayetolerawo kukuloga kusamira bagamba muno ebyekika ebyobuwangwa n'ennono mulimu n'ebyekika byonna mubizingira omwo kweroga bwerozi oba omwamu okuloga simanyanga if there is someone alimba oba they do something bibeera nga bipamu ne babikwata oba tosobola ayitawo mbugwe aba omubbi kati Emma nze kati kirasinga okutya kyekino ekyatebigatta alo ke baakoonanga omwana ku mutwe n'afa omukazi abwekedde omwana we mu nnyumba ageze gula matooke kati ng'ojjayo mumutwe wagwa n'akola bwalira matwale gye bamuziika si wange kati omukazi ng'akubuuza awadde ogenderedde ki mbadde neekengedde ni musajja wano wange nina okusajjalaata twagala tugamba abantu ezimu kalica tezikyakola ki ezimu tezikyakola ebimu however much ne bwolwana nnyo obizze muguno omulembe gwe tulimu tebikyakola ki kati feki nga tuze mazima ku myaka gyo osobola okujja susuwa n'omusa ku mutwe gw'omwana omuto ogenda noyiba emitwalo 3 nogenda ku deni nogenda osegera ate nedeni ene bakupererayo era yiriba mitwalo gya 3 ogendayo mukazi wo n'akwesooka nebamuwa ebituufu ne bamugamba omwana siwe bamuyamba balaba nga ali mu kubonaabulanga era bonabona n'omwana singa wakozesa kana akakodyo kaffe tekakyasobola kukola bajajja badduka bajajja bakamanyi badduka kati ebintu tebikyasobola kubeera nga bikola muguno omulembe ndowooza ne environment yabasapootinganga okukola ebintu bwe bityo kubanga bafunanga amalagalage banyigolanga banaye watambulanga n'ogenda omuzadde yakozesanga akantu nga tewegenderedde nze nyina bintu byesikiriza nayo kati nebino okunaaba ddagala eddagala kati erimu mboyi nga kati likola akugambeko kati aba erimu nga likola nga ki genda tolina mikisa genda onaabe ekyoga genda omuwala onaabe kayayaana si byendimu boni nagganya okwogera ennyo akyali muto awulirize oyogerawo kintu kimu amma ku basajja abazaalako ng'alina omwana waka omuto n'agenda mu bwenzi nakola obwenzi ebbali wavaayo takirizibwa genda mu nnyumba ye kale okukwata omwana we oli ono omuto nga tanaabye eddagala okimanyi mbiwulira nesibikkiriza bakosa keeyooyo yes nesibikkiriza kali awo bubeera abakulidde ntusobola bitegeera nnyo kiri awo naye wakakwatanga n'okeesimu abooti then nolyoka okwata omwana we kiba fayini kati twagenda mu kuziika eyo tumala oziika batugamba mukwate ku bitooke nange nabaddeko eyo nagaana bagamba muno weeyisaako akago nagaana mbu
nagana mbo watogenze nakufa okufa oba okulesi mbo mukwate ku bitooke kyokka batogenze alaba birabavuga bitagala kunaaba bajja mu nyumba batunoonya temukute ku bitooke mudde mukwate bagamba ojja kukana akagogo we kati okole bwoti ako kyo gyebiri nakati bikyatambula tebikyakola in some places eno nabirabyeko nabadde nakawuka tegeza bikyakola nakawuka nyinayo senga wange naye newampita ogenda osobola linnyayo ema ayinza okuzzamu ebyekisirusiru mbukola kino omanyi basenga bebabunye ebintu akubira essimu nolwena kyagamba ekyamakulu jangu munkyagirayo munkyalireko kumbe yagafuna wakutuuza mukafwe atandika okunyonyola akunyola ebyobuwangwa ate gwe oba okola ebintu nga bazaddewo babimanyi batera okwekubira ku masimu agenda okuyita ngaobedda amanyi ekitooke kirina nkolagana kino okufa nkwata ku kitooke simakwata ku kitooke kamulama abavubuka fa batagala kunaaba so owulira nti gwomanyi bingi like ate kino kyebagamba mbuno tugeze wegatano omuntu ye naafa bw'oba olina okunaaba eddagala like ebyo byonna bigirawo newaba sibbawo bagamba nga webakako naye ate ekyo sikimanyi bagamba bbaawo bwafa omuzimu obutakutawaanya biki kati ekimu nekyekomera kibova mukomera kyokkizi bagenda mu nyumba yo toyingira katolofa abatera osulayo bakuta ekirongo otambula nosulayo kumakya nokuba esimu kumakya ne bakujjayo nolumba mu kazigo ko ne weebaka oba tolina yingira kubanga nengoye batozina ziddamu kubanga oba oyingirize kobera bagera kuddamu bakusibe nalabaawo era maybe wanvu maani nekyagamba kubana abavuka atagala kunaaba bafiiki ife abatagala kunaaba kansooke kugamba ati fe abatagala kunaaba wobanga ogenza okuziika novaayo notanaaba newebaka webasibe abatagala kunaaba oba weretedde okufa okeera nawe okudde oba osemeza okufa okeera okudde kati bagamba omala okuziika naabako akagogo bwe kati oba onaleko kubire ebiryawo otuzi ate okimanyi nti abantu ababikkirizamu bebakolako ebintu ebyo omuntu ng'abikkiririzaamu bibalala ebijja kati kubuno kati twayonooneka kati tuli bavubuka tuwakanya omuli bakibuli omulembe gwa kibuli guno waliwo ebimu ebyo bye nalabako mwana okyali wange bamuyita Jime taata musezi yali alina omwana bamuyita musezi kale yali weerakaye abo babi nnyo nange gyenva kiboga oli warakaye neerakaye mpulirayo tambula ekiro ngokubira essimu ey'ekiro ngokubira kaseera tugende wano ekiro kati lwaki onzunza ekiro ate nga benjalo ntambula ekiro nga gwonzunza ekiro wamma tata musezi oyo yali alina abaana naye musezi nga kinene nnyo ali muli erinnya likale kigambibwamu mbu tata musezi mwakompaminga wuliriza twamukaza ku kintu kinya kati tata musezi abeera saidize eyo kati agenda awakanyamu ku kyobwenzi obwo agamba nze nsobola okukola obwenzi nengenda waka nga sinaabya eddagala n'awakanya ayetegeera ebyekibuli ky'abavubuka n'ateekawo ekibeera n'agenda n'afuna akazi ke ne beetwalako out ne bavaayo ng'amaze okukola ki emikolo gimaze n'ajja nadda ewaka omwana n'amusiba bulungi biki akeokera kuba kyomwana ng'omukono gutunudde mabega kukakasa kati omwana mulema byaddala nze mpakana tugezese kuwa ogwo ogenda nedda sayansi kyabeerawaawo tebikwatagana because kati fiika ogenze okoze emikolo gyo owoomeddwa bintu byo okomyeweeka osanze omwana wo yes ayina omusitudde yasizemu omukono olusa afudde kati abalongo abalongo bawanvu era biwanvuwanvu
oba like kitange Saalongo naye kirete yakola mikolo egyo nakibulira nze nawulira toyina vaayo like ababaddeyo ng'oli azadde tebalina muvaako mpaka nga babasimu fikiya isinga okunyonyola byedde ebyo ekyabalongo kyenyisoka onyonyolako nti abalongo bawemu kyokka bo bawemu bw'ozaala abalongo nabirako bawemu wadde waffe tetwabikola muzeeyi yabigaana bw'ozaala abalongo kati tugeze muzeeyi yayita basumba basabira abaana kati anti bamutiisa kozadde abalongo oyesha yita abantu bajjewa oyesha kubira musumba essimu waye musumba jango sabire ku baana bano musumba yana sabira abaana kika sasa netuli emmere ndikigo kati kimanyi ku balongo kiri kimu kwache kyekinyumirako kyokka tugeze nze ono mukyala wange Saalongo no Naalongo gwe muganda we kati twaluzaala abalongo obawo emikolo gye bakola kati ne bakuwa obuntu ne mbuleeta ewuwe wa muko wange nenkuyita nenkuwemula ekigambo ekinene nodduka kati nze mbateekeddwa kukola kikugoba naye olina waliwo kye bayita simanga okukola ki okuvuma neddawo kye bayita mu balongo mikolo gy'abalongo kuzina baana kuzina try to explain that basulamu okwalula yes kyekimu era kyekimu kyenjogera okwalula kabuna okuzina abalongo kati byebasulamu ekiro byebasulamu ekiro najja gwe mugoba ofuluma n'ongoba n'onkwatako tulambuliremu ku mukolo gubeera gutya olakwata just era alina okuddamu nakola omukolo omulala so guli gwogufudde ate kati kyolinakola alina bikkuwa n'odduka misinde we mbiteekawo ku mulyango ewuŋŋanfu butankwata so musoma gwe ekiro kiramba omulengerako omweta gwe kati ate walina kuyitawo sometime kati awo musobola okwogera naye wewakola ki kasabu kyanga kiwedde wotuuka ewuwe kiba kiwedde nze nze nentuuka ewange kiba kiwedde katontukisa bigere oba kyonna niwaba olina zugu bigere niwaba olina zugu nti abedda tebabirinange balina egaali wamma kagere abamu ebinobiza muguno omulembe alaya tebikyagatta ate nga bakola bafeeki ngoyitawo akakumi bakola ngoyitawo akakumi mukonga akugoba bwakiro kiro matumbe budde nabirabako munange nabirabako ati nabirabako nakaseke nagenda nakaseke eyo mukyalo olaba wenzireyo mukyalo ewaffe trading center terina masanyalaze yakola manyi jjajja wange awumula emirembe yenyumizanga ebintu ebimu yampanga obudde bungi yapa alina emyaka nga 8 naye yampanga obudde bungi nze wamma oli mwana wa jjajja n'omanya ebintu bisinga omuzukulu omukulu gwe yali alina kati nga nfuna obudde bungi nali nfuna obudde bungi obubeera naye nga nyumiza bingi naye mu njogera yagamba waliwo ebintu ebimu bye balina kukola bitya kati nga bino ebyokusamira ebyo bano abakola ebyobulogo biki balina kubaayo mu buwangwa ekyabaawo wabanga wataba bikkiririzaamu naye ate obuwangwa bwona bujjuddemu ebyo kusamira nakuloga naye jjajjangamba tebyandibaddeyo jjajjangamba tebyandibaddeyo kubanga wabangawo abamu kati nga tugambe famire yange oba famire eyo nga bevuganye ngamba gwe tojasulawo gwe atajasulawo nebesindikira amaanyi ag'enjawulo nga bye tuba mu firimu namukuba magic nebikola sikyawakanya nti oli bamusindikira nga laddu nekyawakana eddogo gyerinosana gwaka sibirabanga eddogo siriwakana gyeriri eddogo gyeri ate likola mwesonyiwa amalogo twogere ku kirala likolera ddala serious anyway tudde ku kalicho zaffe ez'enjawulo zetukola kalicho ez'enjawulo zetukola ezitagatta twagere ku kalicho eri ey'okugira ey'okutta omukago ey'okutta omukago twaginyonyodde twadde tuli kukola kalicho y'okukyalira ensiko musenga lwaki tukikoze nga senga nabagambye munyinyonyole ne munyinyonyola naye sabitegedde olinako senga kati njagala kunyonyola nga nabali ku internet bawulira nabo bannyonyole because whatever I'm explaining to you they should also get to know
oyina senga sibana abadde.com okono basenga b'ekiyaya b'ennaku zino naawe senga wagambi balya mmere bali South Africa balya mmere bakozi ba mikolo basenga b'ennaku zino anyway kati edda omwana we yakulanga age of 11 bwameranga ebbeere actually bwatandika okugenda mu nsonga ezimanyi periods bwatandika okugenda mu nsonga okuyambako okuziba building a system yo wakyaliranga ensiko ataawo nange kyesuseeko wakyaliranga ensiko kati ng'ogenda kibaita pooling okumanya okupuling ngezaamu kale okusika nanti oba oyimanyi tewefula mwana muto nnyo edda anti mmanyi pooling but I don't know what you pull exactly so they pull the clitoris the clitoris that part yako muganda wakaita wote the word is disgusting mu Luganda it's sounding just so weird but anyway that's how they used to be babikolanga ebintu ebyo kuyambako omwana omuwala ku system ye mbu because na discussinga n'omukyalo oyo omukyalo oyo abeerawo n'amasuba awo era nga kuloza naawo na discussinga n'abinyumiza nangamba byayambanga nnyo abaana abawala biti advantage z'abaana zaaki mbu ne mukuzaala byabayambanga sebo biyamba bitya naye mbu obutafuna ne infection jukira abantu bedda wekalanga okola shotiko gufuna ostamana okola ki nabikola tibyaba kugenda musoma bagenda nedda gwosanze okola ki abantu bedda bagendanga ku luzzi fake abantu bedda bagendanga kyokamba nsobola okuyimuka nengenda nenfuka wali bainenge gye bayimiriramu naddala abakadde abawadde ekigomesi nagenda mukyalo nalaba ebyo nengamba oh my god awenjulako nti nagenda mukyalo babandakomeza ebyokuwenjulako kezibaamu kati abantu bomukyalo ere bane ajambala yina omukolo gyalaga NIKA era bino ebyennaku zino ebyobutambala bakazi obutambala bupale bwamunda byadda kati temutumanyi edda omuntu omukulu yabanga n'empale emu bbiri okyegedde ate nga nno bazimuwa bubi nga kirabo omuganda wali mu kibuga yamusindikira kirabo oyagigula mu katale nga yazeekuula ssente kati nga ajambala lwalinayo mikolo kavuddeko let us switch on this one anyway second mbale ndi mukugamba nti kati abantu bedda obalaba abakadde sina bakadde bokka n'abaana abato ennaku zino simanyi lwaki abakazi tebakyagala kwambala mpale simanyi lwaki ng'ogyeko ensonga eyo naye ate ennaku zino bano abakazi tebakyagala kwambala mpale nga tuvuddeko ebyo abakadde boni tuwa ensonga lwaki nedda I want freedom freedom nawaja manjagala freedom of expression atambule nga biri expressed bulungi nga bine eddembe lyabyo abasinga no bazambala bali mu period naye kiba si kyekyo actually abakazi asinga bakati bambala pale ate by the way balina buno babuyita bu tampons something like that kebayingizayo mu bukap kati neniko batogyeta naye fikolo walabuleko obuntu obwo sinabulalo emirembe gikyuse ate abakazi bagenda mu period nga bambala paadi ennaku zino tebakyazambala balina obukopo obwo akwata babita batya tamponi akwata akakopo kalinga kakopo buli awo bukopo bulabalabba bwebityo n'akayingizayo munda abaana ne bagaziyo fo obufi bukopo kati omusaayi gwo gwekuŋŋaanyiriza muli mu kakopo bwe guti kati kamboze ne gusolidifyinga nedda omaze okayingizaayo like otambula bulungi nga normally kati kambuuze tekirina engeri gyekimukosaamu tekirina buli healthy nalwakawo ne gavumenti ngabugabira abaana ba primary omwaka uli oguwedde gavumenti yabugaba free distribution ngabugabira abaana bamasomero era kyendabawaawo kati nkuba mwaka faananyi ate jjukira omukazi ngaasookola bwenti endaba eri omukazi nga nupidwa byabagala sex kati bobosa akakopo ako abanga ali mu sex atambula kamunyonyogera
That is why. The personally discouraging. If you get done kuya lutimba buli kaseera. Personally discouraging. Nkulimba wali oyiseeyo ko. So bafuka muganda wange. Tweke byebyo. Yagataka kunoonyereza kubagalize ko ebyo kunnomba. Nga byebyo. Kunoonyerezaako ngaki. Togenda musoba munoonyerezaako nze nakkiriza nze nja kubeerako jjaawe kumubuulirira na kumusomesa wala atulimba aga buli kaseera kojja kugamba muswala muvubuka naye tetulina kitwali tukoze yati tulinda marriage balinda marriage bakuuma kigambo kya Mukama bakuuma kigambo kya Mukama tofaayo awa wedding lubiso ate mujja kubeerako bayite naye buli omu agenda saalimbira naye gwe nsigasigenda twogere mu mpola nze munsi n'abawala besinga otya be baana abasiraamu abawala abasiraamu webale nnyo era nze wenda omwana omusiraamu sitya ate be bakuuma ennyo omwana omusiraamu sitya mukwana bambala hijabu bayita hijabu ebiwavu bikoma eri wansi you know what happens omanya kibeera oli musajja you know what happens twala mbu bagenze saba kumbe bagenze mu oyinayo mukwano gw'omusudani Namuwala bangi. Abra fiki bireke. Bali wano kumbi. Abra fiki bireke. Chichi. Wewe round. Omusudani muleke. Jagala Omusudani. Bakowe. Eba chikogeza kuti tomufunanga ko nawe. Omukazi Omusudani. Kyandi bana Yesu mtumuleke nja nonya. Actually bana just think for pressure. Newe kusotolinga nete nedda tekikola makulu. Tekikola makulu mwana gwe. So fiki. Nabadde nkugamba. Ebintu ebimu mu mulembe guno tebikyagatta nga tuze mazima niba naye otuno omwala nga yasika ebintu ebyo olwa binyuma nze bindabikira bubi binanyuma bityana nze bindabikira bubi otegere tebivaayo abanga omukadde tebivaayo simanyi biddayo simanyi abanga omukadde tatabanga omukadde ngomula feso gy'abantu ate waliwo abagamba batabiina batabeera mubi anze personal and discouraging nga sibyagala okimanyi nti sibiraba konna akantu ne kabuuka kati jjukira naye kati mwana otula omwana nga feesi nto naye nga wansi ayina enkanyanya n'ogamba lwaki wala otuke ng'olaba feesi bwefaanana oba ofaanana wansi beera muto ku feesi be young down there is no reason as to why lwaki ku feesi oli muto wansi noba nga oli nga mweraliikiridde mbogeze byekisiru ono yandirayikiriza mbusonga okasikala okajjayo nekavaayo onyonyola otya ensi nze kugambye gayi nga maze okuwasa mukazi we yali amuzezaayo bamala mugamba bine bya bulijjo ebyo neye yali amuganye yali amanyi mulema si mulogo era yali akubinorazi ndabye kyesirabangako nabye emiguwa omukazi alina emiguwa bagiyita miguwa bulungi emiguwa so ndowooza anyway akyagala akikole atakyagala akikole ki ate babaleke n'eddembe mulekera okulangira abantu some things that we don't want nabo abasajja bapressurizinga nomusajja napressurizinga omukazi sebo nga kikenyi osika watayagala ntigenda adde wanyoko we tujja funa abalala batabyagala okitegedde we don't like pressurizing omusajja napressurizinga omukazi namugamba boti nkwagala boti imagine go pressurizing just girlfriend okategedde girlfriend bisinga kubeera mu bavubuka wano girlfriend kyusa ku luyimba niwala abantu bedda balina ngo ebintu bwabwe ate abakula ne bajjanja kati bano bafiki bebabeera n'obuteekateeka obwedda balinanga ebintu byabwe ebyaddala omanyi bingi mukazi oyinza otutuuka n'omulangira akunyizaamu katono n'omulangiramawuliriza ebintu ebimu nabiyiga ani njagala kubeera mwogezi wa mikolo
njagala bwana video so okabera mu kusoma mikolo wamma bana masaka no kogera emikolo banonya gundi content baba n'ebigambo sekunenya naye mukazi obiga kuna content nali nonyelezaako ebintu nokumekereza nga bikwatiddeyo nafuuka mwogezi wa Nera mabaala. you should be knowing them because gwe fiki kati oli musajja ate kibe abasiramu mukuume obuwangwa n'ennono nasikyasobola kuuma okkiriza okuuma nasikyasobola kati lwaki ali amaanyi gagenda ganzigula tandise oyingira amalala g'ekibuga otandise obeera ngaoyingira amanyi ag'enjawulo babonita bakondoera kumpi ne bonita ngabya ate nze mbingiridde mumwonoonye muzije mu mbeera zaffe ezokyali fiki yayina embeera ze ez'omukyalo okumanyira ku bawala bannamasaka alina omumanyi anyinza okuyisaamu mufu kyokugamba maama bagamba maama mufu kyokugamba taata mbu taata ebyewaffe Masaka si ya buli Muganda yagamba Muganda we yali agamba maama taata wabwe tubayita Masaka bannamasaka bonna mufu kyokugamba maama sibetano maama taata babanga abatagala kwogera mwogera nga batayira bangi mumanga abayimba n'Oluganda lutufu lwero maama lwaki obyanguya maama gwe kiwandiike maama tuli ekyogera tukiwangaza maama kuba kirimu awo enyukuta bbiri awo Oluganda luliwo ndi kuliko enyukuta empeerezi bbiri kiwangaala nekojja mutogera ate kojja tekiri mu kiwanga waliwo awawangaala ndagako awawangaala ng'owandika kojja so omugobera nyukuta ziri makkati tugobera nyukuta otwala tusoma Oluganda nti eziriwo bbiri kiwangaale tegeera kati tuwandika maama Oluganda lusaba maama taata nate muwandise ta netta taata olinamu ebityo ndowooza muwulidde Big Baby MC nali njagala kubeera mwogezi era abawala abaagala babuulirira nebamutanoonya ekyatuukawo tukinyina omuwala akyali wange eyo ayagala mukola bintu ebyo osobola bimukola ndi serious mulimuno ali awo busaabala nedda ssebo ali bwayabeera kumpi naawe ayagala bikola sisobola yemaze senior 6 mumugambe sisobola afaaki yemaze senior 6 tabikola anonye little man sibimanya nti anonye little man by the social media yaja asobola okugenda n'anoonya those online senga zinamunoonyayo gyali they're so expensive kati nze nange ndi kikuseeza singa kubasenga toyagala kikuseeza newalwasa bakakadde ebyagala ayinayo emitwalo gye 8 ayagala omutosobola obubimusika agamba ebbaawe nina kyaliwa nga sobola reaching out ku page yange okwo ngambuuzo wambimanyi ayina sente meka emitwalo 8 mitono maama mukolera mmeka siri mukozi awanyingiza mu kintu muno ndi mukozi mukolera mmeka sinze ulira bali naye kyali wange bamuyita Jennifer abeera wa arora tumulete abeera wangulukuku kyawo beyo weri kumpi ajja mutaasa Jennifer abeera wangulukuku naye tagenda kunvuma olwaleero tajja kuvuma kati gwe twakumanyira gwe amanyaka banno ogogera openere naye kolibasuula mu mbi ojja kitegeera lwaki fe tugasirikira amanya g'abantuyesuula mu mbi jagenda oyogera erinnya ly'omuntu bakuno nolaba aba alina kunona bunonyi kuba kati ennaku zino security oli mulalamu era security naye nga bankuuma ennaku zino walaye kubakuumi bagamba olina eggaali y'abayaye nafuna eggaali y'abayaye kati enzikiririzaamu kiringa abawe kyalina eggaali kugasa mu trouble mu trouble wegiwunya mbitegeera naye eggaali wegiwunya nga bajja eggaali yetu kyantiisa kuba nina eggaali ate abaana bange sibasasula sente gaali y'omulimu bano nze banaisagala bakibanda bayaye bano abatalina na sente abatalina next olina abasika obusimu mbayina ndowooza olaba ezo gaali zoyogerako naye kirungi omuntu obeemu n'eggaali nga inkesi bitabuse basobola okujja ne bawuttula eyo eribbali nga bitabuse ekutaasa nga tugambe gaali ebeera ku kideeyo ey'ekisirusiru eyo gy'ogulira akakomando ne bagamba mutulumbe
mwebalisebo tegeera nga bakiyaye kakomando ate kabati ekinyumira ku bavubuka b'e Kampala aligwe abaniga omugulirawo enjaga omugulira enjaga aba akwesiga nnyo kulika ebintu nade nyina okukola short ne gundi ne bugingo ono bugingo comedy oyo guy nesasodde mufuna weekend eno weddeya Red Moon bya ubiwamba Red Moon yafunyumu n'ebizibuzibu ng'omuntu kuna kwenyine tulina okukola show nagenze nayo yafunye ebizibu ng'omuntu mwana yali alinamu ebizibu zibaawo nga birundo lwaka muyimbi kambi esonyiwe sabyogera yakwana tanabe yalinga out naye yafunye ate yali biri strong nyo kiringa kyali wangawo kyali wangawo Isaac Big Boss bamukwatamu awo naye ne bamusiba mwana abayimbi bana muyita mu bingi eddala upcoming bali munde ejjomo mulimba upcoming nga 10 buli wodda buli mugosanga muyimbi ate somusa waliwo abadde bayimbi simanyi wabula bakadde baze kukiringa mu bintu byala badde bayimbi ne bamwakurayiti mbalabe bayimba biki ebyo bayimba afrobeats gwe fiki tunawamvu kusuka kwa neno saa ziri meka kikyagenda saa 10 tugenda koma wano 15 saa ziri 9 dakika 3:3 mwenda 3:3 tugenda koma awo naye tukola akantu kugundi ku week ejja so njagala abantu basabe but following kulokusatu tukwatagane Rozana agulawo kabala kali baitawo mwata ndeje namasuba Rozana babade ne back to school party nje kunyumizo yabadde yanyumye anaye obusegu buli mu ggwanga Uganda muri ne ggwanga Uganda abantu bawe busegu osirike omusajja alekise back to school party awo Rozana back to school ngate ya busegu yes dress code school uniform I know those basa bambadde kati no ulira nga batona uniform ku kifo nyini bade balinawo uniform atayazinga za kupangisa bujja to ina ne bade balina musiza abawala skati na blouse round skirt so butegere bujja to ina kyako ngambade byo ngokapangisa 10 5 neka skati ngakomeno kati nga bakutebuddeeka si byakulwa ku ntebe bakuteddeeka ne bazipangayo wagulu ku rooftop ne bazala kulungi amasuuka kati endonga evuga bwe muli muddeeka bwaze ne kapoyo evuga muli muddeeka tekuli mataala back to school party bakuteddeeka ne bageze byatandise wendi kati ze nenvaawo twafuye kapo byanavuddewo nafulumye navuddewo bakuteddeeka ne bazipanga ku kkubo juka ebbala liri ku kkubo tegedde ne bazipanga ku kkubo kuberi ku mafuta paka olunaku Rozana zadde ddeeka ndowooza nga 4 nga simbira indi biribiri za biribiri tutu naye waggulu ne munda nga gyeziri kati nga wano wane kiri wano ku kkubo bageza kulaga ki ekiri munda kati kiri ku kkubo nga kyekisikiriza omuntu gwe ku kkubo nga waliwo abaliwo era nawe ngera bakirinda era abantu balikolize bu video awo nagambye sijja kulikodinga buseegu buno nenvaawo ne bona Uganda bakatusukule badde mali you guys tuve mu abantu tugende mu tugendewa bonita akoyi tumalize show tugende it's none of your business so njaga tusaba abantu ba supporting abantu ba subscribing you guys basharing ate ne ba status viewers wange bambi nyambe ngenda linkinga like I'm going to link the thing in you get and you go there have to subscribe you get kano nkogerera ba status viewers bange this part only even those guys on TikTok on my TikTok ngenda kateka ku story yange you just help us and subscribe and watch video jirabe watch paka jegwera commenting ebyo kisubira tuogereko next time you can comment anything oba muvuma oba mwagala kuteleza something you can say yeah, you can say comment nedda you can tell us in the comments eterezamu fake ne sawa kuziro 753 525 ye sponsor gwe tulina ye kapte kamu sente wa hope jenadi weya isebo esangibwa kuona kawuka road osolo mukubira ko nakuwa ebizimbisi biri ku mutindo hope jenadi weya teka mu sente okuba twatudde wano mpaka
tutumaliriza era ngenda bagulira n'emmeza enkalu ekikomando n'emmeza enkalu emmeza enkalu era kyogedde kati ngenda bagulira ekikomando suppose yapeereza ekikomando siriiko agenda tusponsoring ekikomando enkoko tujja kukirya suppose waho okugenda diweya agamba nti jangu ofune ebizimbisibwa ebiri ku mutindo teyimbwa ate nga osoosa swa mu mpolampola nakuwa material alina site nga ogiplaninga jangu akuweereze bamwita Mr. Ronnie said Ronald manager kansala omujja kansala tubbe agambye jangu akuweereze ku 0 koze namba eriki some namba gina mu 0753 520 650 yeah you support him ye support bomu supportinga nafe obutu supporting nafe tuba tugenze mu maaso kubanga bomu supportinga fenna tuba tugenze mu maaso ajja tugamba mwakoze bulungi ebyokulya bi baby MC nkolera ku bbaala 3 kilabu 1 janyi mambo kasenyi nendala bagita leino erina kasongola nekasenya ebyo bitambula otya fake byonna nzunga bulungi yantwala ku bbala didi eyo waitewa kaga wakitovu bagita eri gye twaje batwala luli eri nga tuve wa meya eri mazzi ono omuntu atambudde Uganda mazzi ebbala eyo nze mbadde concept take about back to school party otekewo obutanga nina tip actually gatta bibiri but you guys by the way don't forget my birthday ku 14th Feb Valentine you guys you should remember that language togenda la kubirabo kubanga tugamba nanti that's how it happened last year tewali yamanya nako yeah tubantoera masanya nagezako okukuza Valentine ne bankwatirayo nange birthday yange bera Christmas kati nakutuera bali masanyuga kati obajikizo otendi bali abaka tukwakalavu already oli aba ya planning de couple nze Christmas ya byokunya tukaze bubinyo agenda kujja so feke tumalirize naye nzikiza abantu basabe batu liking batu supporting ba subscribing you guys please support us ni wofuna simu ya chaliwe nogenda ku YouTube bikole bukozi mpozi naona njagala nsabe Shalom abija tuwe akantu Shalom 256 it's happening wetugamba we are requesting obosa omuntu yala saba kasukunze nga jaja kuku naiza isikali neno tubanja muna ibagamba yuso mukisa agwa asaba webwa anyway namsabera jesigali Shalom actually so anko Shalom 256 yomu kwanda abatu motivate zokinga kuba kwa sindi kwa motivate abatusikiriza kushinga tuyingira akantu baganda bange atenga mu bantu balina omutima omulungi ku internet okwo Shalom has a good heart so tumusabe lumuna pe one time kale omukufe one time one day amsinka atalepo ku pano ye amsinka neko atale okukyala ku kusingana kirada okukyala ku pano ye nakusa ku kamera ye otegede ne munyumyamu kembozi naye cha obo freak MC aligenda obo bali bonita obo bali twalanze any of the two era kana kabiri ngenda katimamu ngamuwereze Shalom omusabe mu inbox musabe mwegayirire twegayiride sebo tata one time one day twe kumasanyalaze tutambuze ekintu ya eno video yafe yokubiri no it's our third video it's our third video kuchantandika okutandika akantu nekirala bantu basapasa pepisi bana sponsoring gundi golf course sponsoring golf tukolera ku golf by the way tukolera bira golf course club Acrite elimu Acrite era wotuka kwa Acrite baba jimanyi Acrite Entebbe by the way otoja ne ewa mu eri afa Acrite mu custom yo saidi zeye yo sakali akatumba why nageza ko buliriza history yakafako bagano mumpa anyway tujja kubitegeera so tujja kusuka waneno mubere bulungi accept otherwise nayenga tusirude